Obukadde kumpi 350 bwe bugenda okusaasaanyizibwa ku kuzimba ekisaawe gali kwoleka ekya baseball ekigenda okusookera ddala mu buvanjuba bwa Afrika. Bw'abadde atongoza enteekateeka eno, omubaka wa Japan mu Uganda Kazuo Nagawa awadde amagezi nti emiti egigenda okuggyibwa mu kifo wagenda okuzimbibwa ekisaawe gisimbibwe ku njago y'erigo ekisaawe kino ekinaayamba okukuuma obutonde n'abantu nga balamu. Naye bannayuganda tebasuubira nti tugenda kubeera n'ekisaawe nga kirina nga Namboole byawukana. Ekya kriketi ekya Mbogo bakiraba nga bwe kifaanana n'ekyaffe nakyo kijja kubeera bwe kiti. President w'ekibiina ekidukanya omuzannyo gwa baseball mu ggwanga George Makobe asiimye gavumenti ya Japan eya kuno olw'okubakwatizaako okulaba nga batuukiza ekirooto kyabwe eky'okuzimba ekisaawe kya baseball. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'emizannyo Charles Bakabulindi akunze ebibiina eby'emizannyo eby'enjawulo okusaasaanya emizannyo nga bayita mu masomero. For somebody to give you a facility and you say it is underutilized, its implications are either you do not understand why we gave you or you don't know what you want. Agasseeko nti gavumenti eri mu nteekateeka za kulaba nga egunjaawo emizannyo egy'enjawulo egiyinza n'okuzannyibwa abantu abakuze emyaka okusobola okubakuuma nga balamu. Frank Serugo, WSTV, Gayaza.